ekisinde ekipya ki People's Front for Transition bongedde okuwola ekibiina ki National Unity Platform ne Kyagulanyi Ssentamu Robert okwegatta ku kisinde kyabwe basobole okuggusa olubimbi olw'okutaasa bannayuganda abatubidde mu mbeera embi ssaako n'okubafugira mu bwannantagambwako. Okusinziira ku akulira ekisinde kino era akulira People's Government munnamagye yagannyuka Kano Kizza Besigye Warden Kifeefe amaze ebbanga ng'ayogerezeganya n'abakulembeze ba National Unity Platform ab'oku ntikko era alina essuubi nti essaawa yonna bakukola ekyetaagisa. Era nze ng'omuntu nzize njogeraganya n'abakulembeze ba NUP n'akalulu akawedde nga tekanabaawo era ng'akalulu kaakavaamu nasisinkana nabwera ku mbeera gye tusobola okutambulizaamu olutabaalo. Era mu kiseera ekyo ne baŋŋamba nti baali balina baagala okwetereeza munda mu kibiina ng'abaali baakava mu kalulu, tibaali baagala ekiseera mwe beetereereza kye baali basuubira nti kisobola okumala emyezi nga 8. Besigye avumiridde abatandise okumukolokota n'ekisinde ekijja nga bamwogerera amafuukuule nga bw'azze okulwanyisa ekibiina ki National Unity Platform. Agamba nti ekigendererwa kya kulwanyisa nfuga gye balowooza nti eza Uganda emabega. Tulina okumanya omulabe gy'ali era bw'olaba avuma simanya akola ki kubanga ataddewo ebya NUP totandika kukuba NUP muli basiru simanyi muli baki nedda. Gwe bw'aba avuma mugambe ffe tetuli mu kampeyini ya kuvuma era ffe omulabe waffe y'ono era ffe gwe tutunuuliza ki mundu zaffe. Bw'oba oyagala enkyukakyuka ekizibu kiri eno. Ategeezezza nti ekirowoozo kino bamaze emyezi 8 nga bakitunza n'okukyagazisa abakulembeze aba National Unity Platform era yasooka kukigula kyokka n'ekiyimiriza esobole okwebuuza ku bannakibiina abalala nga bakyalinayo ennaku 21 ez'okwelowooza. Era ne bampandiikira ne bantegeeza nti bafunyeemu okwagala okuddamu okwebuuza ku nsonga ez'enjawulo n'okwetegereza amakubo ge tusobola okuyitamu mu mbeera eno era ne batugamba nti ffe bwe tuba nga tuli redde tutambule nga bwe tugenda mu maaso n'okukubaganya ebirowoozo oluvannyuma basobola okutwegattako nga tutambula. Besigye alabudde bannayuganda abagezaako okutabula enkolagana yaabwe n'ekibiina kya National Unity Platform. Agamba nti bano balibanga bakolera gavumenti ya NRM ne General Museveni era nga mu kaseera kano bafuuyirira zirwana. Front eno kirungi ejje bagenda kugikozesa okunafuya NUP. So eyo lyekubo bye bakozesa okwagala okuleetawo obutakaanya wakati w'abawambe. Baagala bazimbe entalo wakati w'abawambe. Ekitegeeza nti mu kifo kyaffenna okulwana n'abaatuwamba bawamba eggwanga lyaffe tube nga tukoonagana eno ffekka bo nga bali eri bali ku ssente zaffe beejalabya.